Yes, ku Megatron koli tugamba tino bera ngu subscribing, liking ate oberenga o sharing. Muze the Megatron is my name and ne namukasa. Neba nange linya lyange muri teke mu value. Namukasa afusa namukasa kamba Jenny. Nanansi bamwanguyira amanya abiri omulundi gumu. Ate nakwese middle name boyagala okunsiba mbagamba sinze. Nze namanya asatu tesiriyogera. Osobola n'oligira. Olikola. N'olikyame. Nze namakasa. Benga namukasa buza ku bantu. Lero tusazeewo omanye ntero bere emabege eno nga nguweere eno. Ati lero tukolemu bwe ntyo lwenjagadde. Waliwo oli asudiya. Wamma abalabi ba Megatron tubabuuzaako mugamba mutya musibye mutya tuba tuyingiddewo ne daily dose. Lero nasazeewo nteekeko eno essaati bannangira mbu okwambala engoye z'abaana. Ono mwana satini z'obamu. Ono baby silik. Baby silik kamuwulire ndabe. Oba waliwo empale ze bambala abakazi baziyita batya zino ezasooka. Legeza. Zino ez'omunda. Ez'omunda nika. Oniyoni. Mazazi union. This is my kubanze pale senyambala za bei ez'omunda. Okay. Abantu babuzizaako. Babuzizaako na tutambula na ba Victoria University. Tutambula banafu aba Victoria University bagavumenti ayina omwana. Langa mozi. Ekintu kimalagira. Sesunga kye sinabafuna. Tutambula banafu aba Victoria University bagavumenti gwe ayamala senior 4 bango ino mwana ayamala senior 4 agendo berenga omutwala ku Victoria University ate senior 6 gwe na principal passes 2 genda still omwana omutwala yo ate mu abasomesa ekyamwe kyangu osasula substitution ngebiralo bireka etumideko ku Dr. Muganga webalo kubera nti otuteekamu amafuta yatusubiza tutwala ke ebwero okulambula nati yabinga nze yabingambi agenda tutwala amala kuntwala agenda tutwala tukola amaanyi tutamembuti atwekuba ebifaananyi tetudduka nga abasirikale omusirikale wa Nabbanje yalemerayo naye muri mwezi gyakutwalamu nosooka odduka katwala zino zebataga ba visa South Africa South Africa tibagijjako kati ali visa free nalabyekaawo ndeke South Africa nogenda naye atutwale yonna nze gyantwala ngenda kasitala Saudi Arabia ono musajja wange gwenjagala ennyo Edward the Great oyo nfa naye ali mu Uganda ali bwe ono wa TikTok oyo atero teekayo waakawo waddala ali mu Kampala simanyi bulungi waali abantu baagala kuwa location yaabwe luli we twali mu misango yaŋŋamba nali ngenda kufanamu Edward the Great oyo yasinga waddala naye akwagala bambi ate n'erinnya agezezaako okubeera nti aliteeka tonja samira nange tonsirikirako manya okay namukasa olunaku olwaleero tuyina Jenny olunaku olwaleero tuyina buffet atulina olutalo lwa Bobi Wine Alien Skin luzeemu era okusooka leka nsooka engire ekibeera sama nnyo kakati kiri nti Bobi Wine yagenda tuwas yesterday but one n'agenda ku page ye n'ateekako akafaananyi nga wookalabaawo nga obufaananyi kuliko ab'amagye abapapa ababakutte babasibye ng'omukulu wa poliisi ena oba yamuyita enanga buye bw'ategeeza ng'akutte obwambalo bwaki tokiraba wano tokiraba kakati wano wakati n'agenda n'ateekawo omuyimbi alina ebiviiri alina bichaini nga kuliko alien yono alien skin kuliko linyale liryo kweliri no linyale alien skin alien oba simanyi soma tugende mu maaso wanaagamba nti kweteeka mu ntalo nga siza leka nsooka empeeyo wanaagamba nti this cartoon Aptly oluzungu lwa UK lwawandiika it's okay UK used Aptly captures the sickening double standards by General Museveni and his criminal regime. While our people are hounded every day, abducted, arrested, and tortured for putting on the people power attire. Those who subscribe to the regime are left to put on real military uniform without consequence. Many times they are even state security. Make no mistake, this is not a sign that they are strong. This is a sign that we are strong. It is a sign of how much they fear with the people. And yes, the day we the people fully understand our power, it will be game over for the dictator and those who work for him. Alien Skin
n'avaayo ku TikTok olunaku lwabadde lwaggulu n'agamba nti Bobi Wine okuyimba kwagaana bwe kwagaana nadda mu byobufuzi alabye ebifuzi biremye atandise kumulippira katugende ku kimu step by step Bobi Wine we yapostize yagambye Alien Skin lwaki yamutaddeko akakoofiira lwaki abayimbi abagwa mwagala okuddamu oyimukira ku bala ani yagwa Alien Skin kyekiragambo yagwa music kigwalina shagwe tomanyi luyimba sirina luno lwayina sirimanyi mami bigula kabina nze sibimanyi siwuliriza music atayina katono yamusookereza wa banaye mulekerawo okweteeka mu bigere ebitali byammwe nze bwe mba sivuddeyo ne nkugamba nti gundi nenjogera amannya go lino erinnya lirisoma ki kuliko Alien Skin anti ngamba lisoma ki bw'aba ayogera ku zino alien ze twalaba mu Avatar aki Alien Skin ayagala relevance nga Bobi Wine nedda omuntu wakuyingira naawe omuyingi nedda talina we jukira Alien Skin one thing I know about Bobi Wine talwana pity fights zine za Alien Skin pity fights Bobi Wine entalo zalwana zaba ba mafia simpuga ne dictator nga bwamugita okitegeera naye nti zino ntalo z'abayimbi bakenzo balien yamukwasa ffe ebyo tubimale ebyo abikwasa abaana ba muddiro nga tata tanalaba ku nsonga ezo Bobi Wine talwana pity fights kubulira kati wakiwano Alien Skin wanted a comeback because yagwa nze ndifiira ku mazima ne munvumu kikyotegeeza ati nkugamba Bobi Wine yagambyeko Alien Skin bwaba yakiwa kuliko linnya ki Alien yataddeko Alien Skin teyali mazeeyo yagambyeko nti yeye mu Uganda wogamba omuyimbi Alien kati gwe bw'oŋŋamba Jenny oba ogambye nze baŋŋambya gamale eyo abiri kabadde kajaako kakofiira kabadde kajaako babukutoni y'obuleeta oba liri mabega bali twandirirabye kuba nze saagala muntu nnyo okweteeka mu bintu nga tebakugambyeko Bobi Wine singa avuddeyo n'agamba Alien Skin awo nandigambye bamutwale naye gwagambye alien gwe alieni beha n'abaana bavumye principal ku gundi awo ati tebalina byakola babasasula tebalina byakola nze mbabulira ebigambo bino Bobi Wine talina time ya pity fights that's the fact zino ntalo omuyingira simanya bayimbi ezo yazibulekera bano bafutu soja Bobi Yanga bakwatemu ensalo gyabeeramu zaba mafaya simpuga twagala kulaba ku kabaka zezo zaalimu nneneko ku zeeno wansi kati Alien Skin baba yagala okuvuma Bobi Wine agenda muvuma agenda fuuka omusiru tagenda muddamu mubuuze Gravity omutujju Gravity nga yasomba ne cement yamuddamu kyekyo kyenkugambye buno bu pity fights buba bwaba Bobi Yanga Danny Magic agambye atya bwawo naye ezo tagenda talina nze kyesobola okwaga talina budde waliwo live yabadde awo ku TikTok nagiguddeko naye nga abaana bafangoni kye bakola principal bakutte embuzi ng'esinisa amannyo bweti ne bakwata omukulu anti alina Semairo ne bagamute ku bibati nga naye asinise bw'alinga embuzi kati nkubuulira ekitawaanya abo Abannayuganda abatiimu ya Alien Skin bagende wa Alien Skin ne bali amayirungi ne batandika ovuma Bobi Wine naye Bobi Wine talina budde bwabwe oli akakaddi ya passport eziwera 5 gwe tolina wadde endagamuntu yabula yabadde Sudan ani ngamba bana babeerako abamuyomberako Alien Skin alina passport ng'eyange kala yemu bbulu ne Bobi Wine talina passport ya bbulu teyakakaddi ya passport emu oba bbiri kati mujja kuddeyo amayirungi gabawage hype ebeere waggulu ngamba bana abaana bavuma naye talina Bobi Wine budde bwammwe ngenda kwewaayo okuyomberako Bobi Wine nasazeewo kamuyombereko tewali kyenfunamu just saagala muntu ayingira muntu nga tamubaddeeko bwemba ngambye Alien ngambyeko Alien Skin oli bwavaayo n'avuma Jenny aba avumye nze twasoma photography interpretation gwe wotunula booti ku ntegeerayo sirabawo wagamba Alien Skin mulekerawo bw'oba owulirange engatto za Cinderella zikufiitinga bwe ngamba nti abasajja benze omusajja omu n'avaayo nti lekerawo muwala gwovuma abasajja abenze kitegeeze engatto ekufiitinze gwe mwenzi w'ekyalo so bwaba Bobi Wine tayogedde nze kyensobola okukakasa Bobi Wine talina budde bwa pity fights ekyo ky'okusibirako n'omukono tabulina lugenda kukomawa nalabye abaana abafangu bali abagenda kuvuma Bobi Wine paka kuwulira bubi agenda wulira Bobi ate nga yabagambye nako nabadde ku live n'abagamba
mulete ku bivume ebipya abaana ne baleeta ebipya kati nkubulira ebigambo bino ne babagamba baleete ebivume ebizungu byebitya ebyo nga birongoseemu nga tebiwulirwangako kati ne bwabagamba Bobi Wine talina wagenda wulirira bubi oli kati omanye ebimutawaanya tugenda kukuuma tutya akalulu tugenda kukola tutya bwagenda musimanya Canada agenda na Canada mu Nup Convention talina budde bw'abano bawana bizi abalinya Uganda Air talina budde bwammo omanye oli sente zaalina ne obwongo buli occupied with kununula ggwanga mununuzi waffe nze mbadde njagala Bobi akwatemu tulabe osanga mu gavumenti y'abasajja tebakwabule bakazi ebikazi bitukwabula abadde wali ekisanja kya Museveni batukwabudde nnyo abadde wali nga nakayingira omuntu waffe akola wali nambuuza naŋŋamba bano abasajja bujja nabo n'abasoma onale baali atya simanyi bulungi ate ono dokita nayo talina mukazi ate ono mulala looya naye oyo alina omukazi naye simanyi oba onaamalako wani nfunidde gwe ngenda okugjako kasente akamala mukuule ngende olaba kyetuliko e Kampala enyiga katulaba ba Bobi Wine bw'anaakwatamu okunyigirizibwa kunaakendeera naye nga luno olutalo lunaakoma cause right now ani kyenjogedde kisobola okunsibya nze siri byabufuzi wamma Bobi Wine bw'akwatamu tulinze ani anyigirizibwa nze ndya kyamisana kyaggulo n'emmotoka nafuna sirina kunyigirizibwa kwempitamu bwe njagala okwegatta nga ngenda ebweru toli waawano nze tebanneegattirako mu Uganda sexi waawano n'owebweru ali wasinga owebweru naawanyuma sexi wa Uganda nze sisobola sexi wa Uganda nze kati ekyoyo kyemba nnina ate nninnya ennoni wentuuka nga nzise sisobola sexi wa Uganda manyi lwaki embeera ya Uganda eno oba mwakatandika n'owulira banneyiba nga bawemula tiya gaasi n'owulira tiya gaasi oba wakegatta bataddeko rediyo mbu yale moving dictator naye bw'ogenda ebweru bw'oteekako bw'oti TV baby you should know owulira ku buyimba bwa romansi neyeeyongera n'obunyogovu bwebweru bunyumisa sex naye eno n'olyoka otuyanira ku mwana wa munno bw'osala ekibatu w'okikasuka sisobola sex wa Kampala okumadde omukolo owebweru owe Kampala sijjukira kuba simusobola ekikuleetedde obuzibu kutugaatuga simusobola kutugaatuga nakoma ku musambi wa mpira ate nono omusambi w'omupiira sex yali wa Kampala yali antwala up country nga yalina amaddu kapuchola nga temwerijjira wano sisobola sex wa Kampala alimu nnyo noise ate sex wange banjagala nga talimu noise nempulira noise omu wa musajja naye owulira owe Kampala ebireekaana simanya kasasira awunya tukyusaako area n'olutalo lunaakomawo bagenda nga bayingidde olutalo era bugenda tuuka lubakomerere balukoowu amaanyi gakyaliwo nga laba galiwa oba senga tebakyayogera galiwa Bobi talina budde bwa alien skin ekyo kibabuulira era saagala muntu yenna gye nga mpapalirako ng'ebisowera bya buluze nkubuulira agenda ya Nup temuliimu muyimbi bano abayimbi yabalekera buno obwana Bobi yanga budani magiki kati ye ebintu byalowoozaako binene nnyo ategekera ggwanga anti agamba agenda ddikwatamu yasobola president agenda kwatamu mbwa ayagala kujjako jjajja mwami yamusobola ffe tetusobola jjajja mwami mumulekedde nze sirina muzibu na gavumenti eriko sirina kankubamba oyagala gavumenti eddako ekusange ng'oli mulamu nye kati bw'eba erwana ffe tuba tulina kudda mabega tubanga pusi towulirangako nti omutiitiizi yawangaala naye luno olutalo gundi yasinga ndowooza okufiirwa koza alien yagamba talina kyafiirwa ate ayagala kwesimbawo naye enkona gyamukoona ekintu kinene lwakuba abantu abamu bagambe bali batya tebabala nnyo you lose numbers how you lose numbers anti kati laba alien yagamba talina kyafiirwa anti ofiirwa numbers takyagala numbers ayimbawo agenda akola ekivulu anti kyekyo yagwa si kugwa takyagala nnyo agenda akola ekivulu alien weddayo wakati akola ekivulu do you know that abantu abasinga bawagira alien nga lwakuba bagamba wageta zenga Bobi
bwe bagamba mwe mwamwesi nze nkubulira bwe kyali kati abantu abo ono omusajja yamuwa $, oli eyatuwa $, ali enazitulyako bannange yagamba nejjusa okukwata ssente zange n'enzimu yali amanyi wankyuka yagamba ono omwana atujjukiza Bobi Wine wedda katulabe ku mukulu ne ku muto yali okake kajanja k'abantu kati aba ofiirwa n'ebintu bingi ate singa nali muyimbi nandigambye abayimbi mwesonyiwe entalo za politics because ogenda fiirwa kingi kati nze ne bwenzibaamu nfiirwaki ndi muyimbi watagenda tegeka kivu ngenda kukola kivulu sirinde telwali lunaku lugenda kujja mu mbagambe mujje bannange mumpagire embalaga ki pozi nga tugenda kukola kimansulu tuleeta abawala bamansule mugira boti ojayo ebbere sirina kyekye ngenda bagamba nti mujje mumpagire naye gwe bw'oba oli muyimbi bye nagamba gravity era bwe yali ayinga ne mugamba sipiidi otutte y'amaanyi funa speed control kituufu emmotoka ogifune naye ate sipiidi oyisizaawo kuba by then yali bakamuwa emmotoka prime minister binako bukaka okasalamu mbu kantekeko kambu okwogedde mabega kasooka mu maaso mbu prime minister anti banawulira statement mbu yali yakafuna emmotoka sikulimba ate sinabyamu naye nze ndaba nange abayimbi tebandyetadde nnyo mu byabufuzi kuba bigayo mulaba yakyuka naye era akyasitwagolinga era omulaba asitwagolinga naki akula ekyo asitwagolinga naki ayina ki oyo ngubulira oyo gundi ani Big Eye wali ali ku nnyama ali ku savu kwakutte ate nga lyoki ani yanditutte Big Eye eyuki ne Canada wadde bagala mutwala kuba bakoze appeal late nenga naye abadde agenda kugambye Big Eye nakera nagamba njagala genda kubomba na omukulu abamugambo yagala genda wanti America oba Canada oba UK nga mufunira mpapula agenda takyabeetaaga Big Eye mu lulimi olufuutifuuti Big Eye takyetaaga bana Uganda yes takyabeetaaga ayina fada waali yagira yategeera ewatuufu abayimbi bw'oba olina kyofiirwa ze ndowooza tewandiyingidde nnyo Bobi Wine bw'oba olina kyofiirwa n'ogamba nti ndi muyimbi golowooza lwaki abannayuganda basapootinga bano barema tebagwa bbeeyi omanyi rema gyasapootinga talina saidi butunuzi tumulaba ku Bobi Wine wamutimba wakolaki talina saidi omuyimbi yenna abanyuma beera mu layini z'abarema nga gundi we yalinga akola gravity yakigezaako ate olwagira nandowooza n'ayitawo kuba mu kusooka yalinga akolera ddala nga taleeta nnyo kimberembere bamuwa seeti kati twafunye omwogezi wa Nuupu mbayimbi kakati awo nga tugenze eri omwogezi wa Nuupu mbayimbi era yekalabaalaba buli wamu ye mwamwamwa yavuddeyo n'agamba nti yabaddeyo n'ayingira abakungu b'emmengo ng'agamba nti abakungu b'emmengo twagala kulaba kabaka waakiri atukubire kabbaayi onangereko n'agamba nti Kyagulanyi agenda atukiikirire adde ayogere n'Abaganda nayongerako n'agamba nti tugenda kwambala embugo twekalakaase paka nga tulabye ku kabaka kingisa I support him. Why? Support your answer. Nedda kiri bwe kiti. Togenda tugamba nti Obuganda buladde nga tetulaba ku nnyinimu. Baleka abantu baba baagala kulaba kabaka. Babalage kabaka. Leka balabe kabaka. Katikkiro yavaayo n'agamba nti kabaka tali mu ggwanga. Kati tulina omuntu alina obusobozi. Kyagulanyi alina obusobozi. Asobola ofuna visa ya buli nsi gyawulira gyayagala bwe bamugamba nti kabaka ali waneeno ateekemu visa agenda atukiikirire lwaki alina otukiikirira nze nasapootize nnyo point ya King Sam kuba Bobi Wine yafuna obululu bungi mu Kampala eno mu Central mu Buganda okitegeera so yafuna nnyo mu Buganda that means Abaganda tumukola ki tumwesiga ekigambo kyanaatugamba tugenda kiwulira so kati tubadde tusaba bwe tuba nti bannayuganda bamu tebeesobola ate tetwagala mujjuzo nnyo eri kabaka muyinza omulwaza swine fulu tetwagala bagende bweru bangi kati twagala tumanye kabaka aliriddawo Bobi Wine agendeyo n'abantu be nga 5 bajje batubuulire ne mu lukiiko olwennyini abatuula mu lukiiko kwaliko Katerega Badu
n'agamba tetulina mbundira bakabaka Katikkiro n'abagamba nti munakkiriza buli agira Obuganda bwonna n'abutwala butwazi. Ekyo kibi nnyo. Kibi nnyo nze Pagira Manisulu kye yayogedde saagala yisaamu muntu maaso yenna. Zino ensonga za muggundu. Bwe baba bagamba kabaka waffe gyali mulamu bulungi yagenda ku treatment. Ebyo manyi otya bifaananyi bikadde. Ffe kye twagala representative. Kulaba kabaka gyatuwe. Tibagenda bawanze banuyinza gamba ku Kannakamwantete. Naye Bobi Wine abantu bangi eno mu Central twamulonda. Bamuyinamu obwesigwa bungi. Bakwate Bobi Wine agenda atukiikirire. Tagenda basaba sente za ticket, tagenda basaba sente za visa. Kuba zirina sente alina. So yagenda atukiikirire. Ekifaananyi ekyo otherwise nange nja kweteekamu abagenda okwesiba embugo. Twagala kulaba ku nnyinimu. Twagala kulaba ku baffe. Naye ate abaana babanjizza bubi. Batya? Egaali gye bayisa mukulu ogimanyi. Bagamba mugende Mengo gye mbamugira. Omanyi security eri Mengo? Bakubira awo abaana ebweru emboko muziza kulaba kabaka. Omulabako. Tonga wapi? Aye nabakuuma batonga yapi? Kyoyogedde. Kitegeeza yingira mu bwongo. Nedda kukuba. Kukwata jega. Kitegeeza ki? Toka wapi? Yinge ya pole. Narudi nyuma. Bwakiri awo ku gate. So, nze ndowooza abantu babalaga kabaka. Mulimu ekintu ekimu ndaga ku muntu omutima gunzike. Kuba kabaka waabwe. Waffe nawuliddeko nina omukazi gwe nawulira ng'ali ku TV awoza obanja otya kabaka nga n'omwana we tannamubanja. Don't be stupid. Kabaka waffe ffenna. Kabaka waffe ng'Abaganda. Taliko bwannannyini nti mwana we nze nange kennyini naamu nina right omubanja kuba ndi Muganda neddira mamba akabbiro muguya sirya mamba amazzi nnywa. Naye omuguya guba mubi nawulira nina gwe navuma mba olinga omuguya n'ayomba. Kati tolinawo ŋŋamba nti ffe abantu tetulina right ebanja kabaka. Waliwo mutosobola abanja kabaka nga n'abaana be tebannamubanja nedda. Abaana be si be balina omubanja. Abaana be si be balina yes. Mu kusonda ettaffaali be baalisonda. Be baalisonda. Ffe twasonda ettaffaali. Oza nosanga ng'omwana wa kabaka teyasonda ttaffaali. Ate ng'ettaffaali. Oli alina UK. Ate ng'ettaffaali buli omu yalisonda. Yes. Omudaama, Omukiga, Omuganda ani. Kyovola n'Omunyankole bw'avaayo n'agamba twenda kabaka wa Buganda tukkirize. Twagala kulaba ku kabaka emitima kituuke. Olowooza lwaki bamukwese bweba? Simanyi. Kabaka yagenza okuvaayo bamwambaza nniigi na siringeeza. Mwagala tutandike genda na bigambo bya Mr. Mato wa Take. Oyo tebamuggyako adiiri. Ati kati bwe tunaatuuka tujja kutuuka omanyi bagamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo mujjo. Yes, kati twagala abantu bakozesezza peace. Kati twagala ate tutandike kusala bigambo nti gundi yagamba kino Lumbuye yagamba kino nno kintu kyangu ndaga ku kabaka amulabe. Ate waaba ali bulungi ajjija saa atukubire ku bayina kano kaawuba. Ekisingo nnyiza Abaganda baatugamba tujje tuyingire ne baffe mu mwaka baffe teyalabikako ennaku yaluma Abaganda. Ate nga bajja mu bungi. Webale anti jjukira kuva ddanga enkuuka eyo eteeka etuyambako Abaganda okulaba kabaka kuba kabaka sitalabibwa buli ssaawa. Okitegeera abantu ne bajja mu nkuuka kabaka teyalabibwako ne bagamba birthday run baali batandise ogiboycott nga ne bagamba kabaka agenda alabikako twajja ku birthday run twalaba oli omwana Semakookiro twagala kulaba nnyinimu twagala kulaba kabaka waffe mwe Abanyankole temulaba wammwe Abanyarwanda tebalaba waabwe lyali e Rwanda Abasoga balina owaabwe Abasoga baba balaba owaabwe nabo ne bagamba nnyinimu mwali Mama bafuna mama balina ne baba. Abaana babanjiza kati. Ffe tulabe ku kabaka waffe. Abaana babanjiza kati. Nange mwagala tetumale kwambala gomasi mu kakase tuli Baganda. Bagala tugende tubanje batukube embooko. Nza segenda genda ku. Naye se gomasi yo ngenda kujambala. Embe obeere waka. Kati olugezigezi kubalwashi. Simeena kubanja. Ngufaaki. Oba abaayo n'abaayo. Nedda Obuganda buguma kabaka. Naye twagala kumanya gwe tusasula obusulu gyali. Kabaka yabasindikira omuntu watali yabaawo. Mutemuyina mpisa.
muvumye omuntu nedda abannange empisa abaganda tulina muvumye Katikkiro ne mumwogoloza bava mu buntu bava mu kw'obuntu nabafuna naye agobusolo Katikkiro tusaba kutusonyiwa abayogedde obubi bonna aboogedde obubi on their behalf beetonderako naye ng'ensonga ekyali emu twagala kulaba ku nnyinimu tusaba kutusonyiwa ku ebo bonna abakuyisizaamu amaaso naye ensonga eri nti twagala tuli mu serious twagala kabaka bannange abavuma temuvuma ffe twagala kabaka already bamuvuma twogere bulungi twagala kabaka tetulina kirala kye twagala katulabe ku kabaka at least bwaba tatulabye ffenna Bobi Wine agenda mulabeka recording video kabaka ayogereko eri Obuganda tulabeka video ng'agamba gyendi mugume emitima njeno naye bino byetusasula obusuulu luli munnange yajjanga okimanyi nga buli mwezi asiima n'alabikako nagenda Kembasaka nagenda emyaka ekyobuto naye luli eri twamubanja twagenda okumulaba ng'ali bwati nga sinnungi naye mwagala tutte abaganda emitima sagala kaaba kuba bw'aba mwali ng'ateredde naffe tuba tuteredde Obuganda buyala kabaka kati ogenda gamba agundegunde aliwo agundagunda g'ogamba g'otalabako atulage kabaka bino ebifaananyi tetumanyi oba bipya oba bikadde oba photoshop ne bamwambaza ekiniigiina ne bamwambaza niigiina kabaka Katikkiro tusaba kutusonyiwa naye twagala kulaba kabaka muze tokaaba Katikkiro tugenda kwogera naye mbulungi obusungu bumve ku mutima mumanyi wenyiige mala kaaba nekinvaako ffe tusaba a moment of silence eya kabaka obeba yaki nedda Katikkiro njagala omwetondera anyway by the way on a serious note abantu bavuma Katikkiro bade kirungi nange sikiwagira mukola ekyokubanja kirungi naye ate kano kararara kibi ekyokubanja kirungi mumusigale ku kintu twagala kabaka tumuteeke ku nninga twagala kabaka ffe ng'Abaganda tugenda kwambala gomesi twagale kabaka bagambe nalaba luli bagamba baagala kabaka mugende Emmengo bw'ogendayo bakuba ekiri Emmengo mukwano tojja ne bakuteebereza bajja n'ebikooyi bisigale wali eri naye Katikkiro bonna abamusobya abasonyiwe naye omulamwa guli nti we want to see our king era tuba tukyali awo tetugenda kuddamu sasula busuulu twabadde tukyali awo omukumi wa kabaka ate nadduka akulira abakuuma kabaka nadduka yabombye talinga ono yeyasigaye teyalinze kusigala eri talinga prime minister Nabbanja teyalinze kusigala eri maama nnyabo tewalabye amajenga gavaayo yabombye akulira abakuumi ba kabaka yabombye simanyi nakumanya naye bagambye mbu alabika ali awo gundi South Africa ali awo yenkwese naye amagye gagamba gagenda mumunoonya awo yenna baali awo omukomi wa kabaka mbu abadde aseetula ebyama ate n'abiwa abantu awo bwe lutalo oluli awo Obuganda tebuladde wadde obuzibu buli awo Bobi Wine atuyambeko bannange abyeteekamu atuyambeko awandiikire ab'Ebungereza nti kabaka tetumulaba ebyo bintu gyebiri bali ba kingdom bolekerawo kumubanja nono bwaba Katikkiro abantu bakozeseza means n'agaana waliwo ekirala kyosobola okukola omuntu kati Bobi Wine agenda wulirizibwa mango weba nasomera yannamukasa kibaleeti naye Bobi Wine agenda wandiika mu lunaku lumu bamuddemu awandiike fenga Buganda kingdom we are demanding our king ogenda kulaba ab'Ebungereza bajja kuyingira kuba nabo bakulembeza ennono era UK efugibwa bwa kabaka bano ba prime minister baba bakisiikiriza so kati tubadde tusaba ba Prince Charles William bajje batuyambeko tunoonya kabaka bajje batunoonyeze bakole ekikweko tokowe nedda govudde mu byolwali Bobi Wine asobola owandiika kuba bajja Bobi Wine tubadde tukusaba bwe gabagana amagezi badde togamanyi nti gyegali gwenga gwe oli leader bagenda kuwulira mangu olaba wawandiika ebyagundi kati bamutadde ku nninga ne batwala ebyanitamu ebya puskat atalinayo wadde puskat kati bali tukusaba olaba olwanyi ogwanitamungo n'ogukusa kati Kyagulanyi tukusaba ffe nga bannamukasa wandiikira ab'Abungereza UK batuyambeko naye Manisulu ennaku zino nga mukambwe Manisulu mukambwemu yagambye ennyimba 10 mukambwemu naye erekera otawanya abasenzasi bana yatawanyiza abantu yabadde mutufu na bagenda mukwata naye nse yamuyimiridde ne bagamba nedda lindako nawo basukka gobuuza otya munno
mulere wafumbye eki oyina wuufa mmeka babbi naye ani yabawadde abantu basajja babbi bawe emirimu abo simanyi bano ababawa ebibuuzo ali mu kubala ewaffe omu yali wa booda baŋŋambye nsibye nawo kasitambala bye nenvaayo waliwo eyaŋŋamba babale geeti waliwo omuze ogwaliwo ng'owaayo kasente nga bakuwa nga bakuwa kati owa boda naye ndewe kyoko wa boda si musango simanyi nekyaŋŋamba what are the credentials ze bagoberera owaba abantu bajje batubala ate byetaagisa bagoberera ki anti byetaagisa nze simanyi nti bo be balina otubuulira kuba n'ataasoma abikola asobola okubala ati bamala ne bawandiika waggulu nze ngenda mmala mpandiikeko nekyoko anti nalaba be bawandiika tebannakubala nvuddeyo nga bazze obbala nze sigenda kumbuuza bibuuzo bya kisiru nti wakomye ddi kati kyovala kingisa yabadde mutuufu oyina embwa mmeka wakoma ddi ogenda mu tawuni ofumbisa nku ate awo nze we mbagambira nakati ŋŋenda wakoma ddi ogenda mu tawuni mbu wakoma ddi ogenda mu tawuni ebirala byebabuziza mbu bufumbira mu ffumbiro lya bweru lya munju tetulina ffumbiro ngulasawo mbagamba ndeeta mmere enfumbe simanyi waayo bikwataganira nakumbala ate ndo bamaliriza tebabuuzizza bantu bameka ababeera ewaka wallahi tebabuuza nti mubeerawo bameka kasi bakubuuza ebyo nga bateeka ku butaabu bwabwe bagira bino bitaabu bya bino ebya mami gadget byetugulira abaana bafuzanyisa aye nawulidde poliisi egamba nti bali mu kubibba ebyo ebya mitwalo abiri babibba labayo gwowoza bya mitwalo abiri onsonga nga kitaabu ekyo kubalirira wano nga kiri miliyoni nga 4 babbye bubbi kya mitwalo abiri ebiri wali kukunti genda n'otaba kya 15 n'etaano obubbye naawe oli muli wanguzi 15 ebigendamu ekyekumi mwe mutagenda gali wali aga gatuwe gali wali obubbi buli wano obalaba bana babbye sente yalabbi naye bannange nze King Sam supportinga byakola osanga eddoboozi eri nawe simuyinaako buzibu ayina ne gundi gy'aliko ey'okugwira amaseeke muto bambi nange najagadde Sheikh Chiti oyo mumanyi yalinga abeera wano nga mbeera wali nga musomesa ngayambala ekanzu ze zikomeye n'obupale naye kati embeera yakyuka Seeka Chiti yali asomesa ng'enjala eruma Seeka Chiti yali asomesa Luwarabu nga mwavu era saawa eno tayagalira ddala bwavu mutuufu tayagalira ddala bwavu Seeka Chiti ng'asiiba enjala ye buli kaseera ng'abeera mu kisiibo dry naye mukama amala n'akuviirayo Seeka Chiti yatandika okuweereza abantu wasoma kutuba ze akola biki abuulirira ng'olaba ebintu byabuulirira gyebiri kati ye sibe bano baseeka abatawaanya abantu simanyi oba n'enviiri mwaye waliwo baseeka abatawanyiza abantu wano mu Uganda laba enviiri bali ku Bebekulu laba enviiri bali ku Saka kakati bano abantu ab'enviiri bebavumirira ate bebakola ebintu ebirungi kuba kati Seeka Chiti uyo agenda funa emmotoka ey'amaanyi anti tuli mu kusonda wawaddeyo nze sigenda kuwaayo naye ngenda kukubiriza abantu emitwalo 5 sigenda kuwaayo naye ngenda kukubiriza abantu naye buli wiiki Seeka alina okunvugamu ogenda mujja wanti abeera waffe eri bwayise sidde bwayise Seeka era akuvugemu Seeka alina haki mmeka mumanyi ayina emu gyemmanyi kuba Seeka Chiti naye Seeka Chiti ennaku yaluma Seeka Chiti ng'ayina eggaali mwanyiza abana ng'avuga eggaali avuga n'ayabula n'oyabula Seeka ng'agivugira n'omukyenda Seeka nze Seeka mumanyi Seeka Chiti avudde wala from 0 to 1 era kyovalaba oweereza nnyo Mukama Katonda era Mukama amala n'akuviirayo Seeka ate alwanirira n'omuntu wawansi ate muwulira muntu weeri oyo ajja kusobola genda waayo emitwalo 5 nze sigenda kuwaayo naye ngenda kukubiriza abantu akuŋŋaanya sente noonyaako akunoonyeeko abasimbule yeeta site walabye ekisaawe kya Ham bagenda kiggulawo era nga lisiti y'abayimbi nga lumujjuuni naye ebintu ebyo byabaddemu ebikono anti mulimu omuntu eyeefuula amanyi nnyo Ham yamugambye abo tebajja kukola bayaayi kandabe lisiti abayimbi abaliko bendaba Kamiri yasooka oyo Tig soke tugiyitayitamu andaze kye nabadde njagala bandikutte Kamiri yekka naayimba bano abalala mugende baagala kye bagenda kuwakyaba bandikutte Kamiri ne Bebe bokka Bebe n'akuba eri nebanga bato
bebe n'abeera eri Kamiri n'abeera eri bano kasasiro ate mugende tosudiyiza busudiya kati bano bagenda kukola nedda omuntu omu era otama okuyimba okuva ku makya tetwalaba eyagundi eyasirika eyaggwa teyasinga abantu nze byanyumira andi oli musiru kakati senga bakutte Kamiri ne bebe kati abo kwebali webale bebe Cole oyo tiki naawe Eddie Kenzo kwali kituufu David Lutalo oyinza okukola ekivuno notatekawo David Lutalo era toyinza butamuteeka kasa yakola video n'atuula mu omwana weruweru naawe nalufuula luyimba Edwin Polo yakola ebyo naye akalenzi kanoonya njaga kakuba ku luseke bangaye kalina sente ate akola na musajja wooli ono omwana yali Mahadi ngenda noonyako ku Edi ampe ku sente Palaso okay Gravity aveeko lwaki agenda yimba ki mbuzi zakutudde zakutula dda ne ziddayo bafuna hamundowoozeza eyamubalidde Gravity yandimugje Gravity Alien Skin Tick baveeko Johnny Black nga yagwa nnyo Fake Famaika nga yagwa nnyo yandisigadde ati ba nagambye baweeba Fake Famaika aveeko njani Epas simanya babwere ayina akayimba keyanyimbira uyo kagwako ngali uyo simanya byabwerere abayimbi kati Epas bamusasidde zaaki ayina akayimba keyakuba kali kanyumira mami you wena ne didi dadada didi dadada yayimba ebigambo bibiri kakati Bruno the Official aveeko kati agenda yimba kigulunedi ndi mulogo afazali kuloga agenda alogere walala Wizo okay B2C okay DJ Jasmine ali watho yimba ayimbe gundi namatovu Irene namatovu naye audience namatovu ayina y'abantu be Spice Diana ayino yimba nawe Shiba Kalungi good Rema Namakula good Carol Nantonga namulabeko wasaka yabadde akimeyoshi audience yembo ayagala collab anti ali mutambuza naye namabayimbe balekerawo kyaliro omusajja olweda alina ebizibu ku mutwe webale ingisa musoke muleka ayimba ennyimba za Revolution waliwo ono omukulu ani Lidi Puzzle enkodi wenkudi agenda ayimbe ne Uganda tuddawa enkudi kyekibannanga seximbu yenkudi tunonye ku Lidi Puzzle naye ayogera alinga kyalaani twandimunoonyeza tugenda munoonyako ono ani walalala ono alinnya emiti ng'ayimba kabako yandisigadde bakateni Razor be basookawo asooka akyankalanyi bakyamule stage ayimbe tebamukuba obucupa ate lyasobola kuba Roden Wile kabako kale kakati Reggie Let it be for alabika zazaawo teyakoye ate ayina sente kale oba teyakoye ajayime mpazi nobati yamu kakati bano nalufuula luyimba booleka lulinga lwaggwanga kakati tuyina munoonyako naye takubika luseka ajja kumpa emitwalo 5 ate gikumala ate wagikoledde emitwalo 5 nze njikuddisa gyonaateeka ku gundi ya seeka kiti nina ez'etaano kyeyo kakati tuyina gundi ani Mariachi comment nze Mariachi si kyamwagala omulanyi bazi leero taawe mule naye teyandigenze Amoti agende tikyampamire asigale tagenda asigale waka atajja kunambole tawanya abawagizi Madrat Anchiko good bali mbizibu mbalemeredde okusoma ndi yabyogera kasi mbalemeredde okwogera oluzungu mu kooti anti waliwo sente zebeewola mbu kakati baba banja kakati baba tutte mu kooti ng'oluzungu teri bajja kumaliriza bazirisi Dr. Tiamale yagenda okiggala oyo baleese waabwe mpozi hamu ayina mubambi guno omwoyo gw'eggwanga okuyamba bakateeyamba Maddox ngenda agenda ndabe ku oyo yo waddala namagembe oliwa oyo ayimbe Irina kambadde kakati andabawo wano ne Aruna Mubiru oyo ayimbe ngenda ne ku kivulu kya Haji Aruna kiri ku Serena mu August is it August Fiki Gaza babuuza lwaki tebamuwadde anti bataddeko Alien Skin ate Alien Skin ye Fiki Gaza mukazi yalwana bagenda ku list ate yabalonda alwana nnyo bagamba oyo mumugjeeko
Fiki Gaza jayimba mu club opening abiveeko. Kasa wabaawo club ziba opening. Anayimbe ate mama buli omu olina oyimba ko ekyo. Kale ekisaawe bagenda kigulawo nga lumu era emize gigenda beera mingi bagenda oteekamu. Mugende kuyingira emitwalo 5 mitono oba mingi. Mingi. Senga batadde ku sente ntono akasaka kade kagenda kujjula. Olabe ekyali ekyabadde egundi. Emitwalo 5 gyonga gigenda kukola ki? Tugenda olabe waliwo okulaba. Ordinary bagenda beerawa. Waliwo batula. Mu butebe buno. Oliwa. Buno bwe yateeka. Ate buno bwe bateekamu oli permanent. Andi bagenda otuula. Ate VIP. VIP inawo eri. Emitwalo 10 executive ya mitwalo 15. Ebo kito wekiri. Naye katulabe. Yafuuse mutegesi wa bivu. Ati agulawo kisaawe ki. Anti yandiki. Kuba mu kusooka yali ayagala leeta muyimbi weebwe. N'alabanga sente nnyingi naye kirungi kye nayagadde. Yabadde abayimbi baawala nnyo abayimbi beebweru. Yabadde abayimbi baawala omukisa. Lwaki baagala nnyo abayimbi beebweru? Owaaya abantu babayinamu amaanyi. Kati Kamiiri omulaba. Bano bagundi obalaba. Anti obuzibu bw'abayimbi beebweru babeera expensive. Nze nali ngenda mu Davido naye kyamunnemesa. Twalinda Davido ku press conference teyajja. N'olunaku kwolwo yatuuka ekivulu kyakutte edda nze nate ne ngamba bwe ngenda omukulu n'atajja. Abayimbi beebweru tebali reliable nnyo. Tewabyeteekamu nnyo. Okay, mpozi nga tulina kye tuleseeyo. Night swimming. Night swimming olunaku olwaleero ku Jacaranda Hotel wano okumpi ne Fufu House. Mujje mbeere nga muwuga ebyana weebiri ebirina amatako amabina. Kati ekyo kyaki? Mu Luswayiri akabina bakayita kati. Matako. Kakati kiringanga sawa ya matako abayogera kabina sawa ya mabina mozonimba sangoma sawa ya mabina kakati kiringanga abanyarwanda emana yawe fanana ntya skin woli naganye makeup chimala nakoze nze sekolako makeup nakoze skin don't do makeup emikolo gituuba makeup koli tugamba tino bera ngo subscribe omugole ate obere ngo sharinga sa bulungi ndoza mwera omugole yes emikolo gituuba gya wichejja tugenda bagenda soka tuwowa bishadde omusajja wabandi wona mubanga mulabira wanga yeyogeza baba wa babiri bawo wera muzikiti tusooka kibuli akuume